Kyagulanyi badde wano yayogedde ku nsonga zabadde nnyingi nnyo naye ndowooza ensonga ebadde eri mu mawulire emabegakaawe badde y'abayimbi kusabiriza kugenda Ggulu nabikoze bitya naye yayongedde mu maaso kubeera nga ataggumiza ensonga gye yakola kigi yatandikako emabega nti abayimbi okubeera nga bagenda Ggulu ekisooka si ministry entuufu si yayina obbayamba balina kuyambira mu ministry ya genda so wabanga musirikale essaawa zino yavayo okubeera nga ayamba abayimbi osanga waliwo hidden agenda abayimbi gibatannamanya ekyokubiri nti okusinziira ku Kyagulanyi nti president yali tamanyi nti abayimbi nabo bagezi actually abayimbi abamu tebannamanya nti bagezi kubanga bagezi naye tebannakizuula buzibu tebannakiwa buwi budde kumanya nti tukino tulina obusobozi obukola bwe buti tulina obusobozi obukola kino kyova olaba nti bonna bakyagenda Eggulu okubanga bafuna ssente nti singa ssente zaali meant kuba za industry zandibadde ziyita ministry ya genda nga zina accountability entuufu naye the fact that ziyita Ggulu kitegeeza nti no nga tonajjayo ssente ezo tomanyi ayinza okuba nga aliwo obukwakulizo obuyitira ku ssente ezo okusobola okukusobozesa okuba nga ssente ezo ozifuna so mpa omukulu ng'ayogera mbuuza Bobi Wine Kyagulanyi kasooke muleke honorable Bobi Wine bayimbi banno bangi ensangi zino simanyi oba mbeera ye baleetedde okuba bwe batyo buli omu asaba point nange kyeneebuuza munnange ate tonategera kyenzijjako honorable oyagala kugira ati kuyimbidde mu kayimbo ne bagembuka Eggulu okusinkana coordinator wa OWC Operation Wealth Creation General Caleb Akandonaho Salim Saleh n'abawo omusimbi basobodde abamu ne babasomesa workshop zibeerayo eyo n'obule n'okulwanagana nze saagenze lwaki mutubba ebikokola kirekawa music industry bwe banaggulirawo nga mukyaliwo well mbuuziza Bobi Wine of course ndi Bobi Wine kyenyumirizaamu ekyokuba n'ekitone kyokuyimba n'ekyokuba nti nange nyinako contribution gye ntadde ku music industry ne creative arts kuzanya sinema n'ebiyiiye eby'omutwe n'okukulaakulanya ebitone mu Uganda of course okusituka kwange kwaleeta ebirungi bingi eri music industry naye ne kuleeta n'okusoomozebwa kubanga Museveni yali takirabangako nti wayinza okuvaayo artist nga celebrity kuba ye amanyi power ya music amanyi music kyeyakola nga bali mu nsiko amanyi music kyeyakola nga balwanyisa bakabulu South Africa bamandera amanyi music kyeyakola nga baddugavu balwanirira eddembe lyabwe so ku mulundi guno omuyimbi yennyini bwasituka yagamba buzibuze n'afuba nnyo okusooka okunemesa nga artist bawera ennyimba zange ne bawera concerts zange ne batandika okutukuba yasobola okubeera music ba artist ne bawera ennyimba zange ku BBS muyinza okuba muzanya ennyimba zange mweka ate nazo muzima kuba tebasobola bawandikira kuba tewali teeka ligana nnyimba zange okuzanya naye mwana watu kizibu ziwulira kati ku radio oba TV nga balwanyisa artist nateete yakomawo Museveni n'amanya nti kati eno industry ya art ate abayimbi babeera bagezi just singa bazuula nti bagezi no mwana atu baba bangi omanyi omuntu osobola okubeera nga oli mugezi naye nga tomanyi kyekiri kye nagamba nti oyo amanyi naye nga tamanyi nti amanyi abeera yeebase mu muzuukuse kati abayimbi bangi beebase bamanyi naye tebamanyi nti bamanyi so Museveni bwe yalaba nga nsituse nga kigenda zuukusa abayimbi bangi n'agezaako okusaanyawo music industry completely naye nga bagamba nobody can destroy you without your permission akozesa bo bennyini ngera abazungu nga bakajja kuno basooka kugezaako kuleeta amateeka agatukugira nga baagala batufuge ne baleeta amateeka twalwanyisa amateeka ago nga bagamba omuyimbi oba tonafulumya tonabaako kyoyimba olina okutwala ebigambo byogenda okuyimba ewa minisita bwe bayavuwaza abayimbi ne batandika obbawo gamba tibagenda badduukirira bagenda bawa stimulus fund bezobujja of course engeri gye tutalina nkola nambulukufu wano tekyali na nkola kwabaffe weebuuze Salimu Sale akola ngaani mu music industry tuli under ministry of culture lwaki si minister wa culture yabayise lwaki si minister wa gender yabayise naye ate ne bayitibwa mu sirikale analysis y'omukulu Kyagulanyi Bobi Wine ebeebamu
yanali CCA nga bwati bwagira mu Lugdo ina kyoyagala okugattako maama nedda just naye nange ekyo nakirowoozaamu alo nnemesa abaana bantimbyeko ekyobwenaalemu nesina ku sente yenaalemu bampita NRM kadde omwana ampadde ekitiibwa obuteteeyi bwa yero tebagenda bungobya naye baana mwanno nammwe mwina nefuga bbi naye nga kale naye nze ndowooza nga abayimbi obutimba bwaki musingayo mutimba wa Raymond Raymond baako okomadiya naye nga anyway bye byogedde byendowooza nti nno ng'abayimbi nga omanyi kyesaagala mukole kwe kubakozesa okwekuba olw'essente omanyi ekirungi kya ssente zino singa figures zebakuwa wali ozikutteko olina okulowooza emirundi ebiri kyendowooza nti figures ezisinga okuva eggulu eyo abayimbi abasinga naddala bagenze bazikutteko oli akola concert n'akola ebisatu wali n'akola agenda omanyiza nga olunaana alukubye zino ze ndowooza ze ssente ziyinza okubeera ennyingi ziyinza okuweebwa omuyimbi omu so tebatukozesa twekube because at the end of the day tunaamala okwekuba nga ffe bagenda okuddamu kukola ki okukuba so mu mbeera yonna ekisooka buli muyimbi yenna agenda eggulu fuba okulaba nga weetaagibwa okusinga bwe weetaaga kyanjawulo gwe Saimo okukunoonya oba gwe okwetwala osobola okuŋŋamba Saimo yitako mu ofiisi yange the fact that olina ssente era nga oli mugaga nga maybe olina ne kyenjagala nsobola okujja mu ofiisi yo kati obuzibu bwe bujja kwe kwagala okummanyiira mu ofiisi yo oba ontegeera lwansonga nti abantu abamu naddala bwayagala okujja mu ofiisi yo ayagala waaba akukakkanyiza naye bw'ojja bw'ompita mu ofiisi yo mu bitiibwa byo ne mu ssente zo naye nange n'osigaza ng'ondaga nti wadde nga nkwetaaga because olina ssente zo naye nange olina saaviisi yange gye weetaaga ne tubeera ba partners naye ne sifuuka mukozi wo tunaddamu okufuna ku ba celebrities be twakulanga tuyoyo okulaba bwe tuwulira bannenge bagamba oyo muyimbi like tulina picture gye twabalabirangamu naye kati n'abaana badda ku social media ne bakuyisaamu amaaso okusinziira what is going on because I believe artists abayimbi bonna bagenda basemese balina kubeera ba partners balina kufuuka bakozi ba mukulu the best example yali ya Bbula Brian White yayita abayimbi abandi badde ba partner mu kintu kyakola mu Brian White Foundation ne bafuuka bakozi we ended up nga tulaba abayimbi abeetikka akawunga kyawolerezebwa nti nedda bakozi tulina okukira sayini ya bukozi yes naye mumaliriza ani ye gwe baavuma lwa akatambi kebagaba gwe sima mpitaako wano sima yali wizo takyova ku podium you know this is Weasel gwe tulabanga stagwe yagala okufa naye singa oli ali nga partner mu foundation oli ayita mukulu munne tuba tuwogera si kirungi ne tuvaawo because you're the faces of the foundation osanga omukulu yali ayagala akimanyi nti singa wiza ava attention eyinza omuvaako kubona celebrity ono just ayina ssente so mubeera ba partners oli aba akuyita bwisi ne mwogera nze bwe ndowooza nga nze ssente musobola okuzira naye musigale nga muli ba partners temufuuka bakozi kiyinza okubagiramu obubi kale twatandise ne stories obusango gy'ebyokulonda gyatandise